wasigadde 5 baweze sajja batukutte yarabbi emyaka 5 isima mbadde nkusuubira kubeera Kololo naye simanyi lwaki togenze ate nkulaba oyambadde red colour siza kungubaga za musaayi sooka obuuze ku bantu bane musibye mutyamu gyebaleko mugamba mutya naye yagadde okutta pulogulamu nga bukyali ngetandika butandisi ate lwaki kati omwambe Kololo kati abanze nali nsirwaddeko okusirwa kuti ngende Kololo omukulembeze gwanga alayidde leero yani General Kaguta Museveni bukabulwa omukulembeze alayidde leero owo talayidde owo yani Kyagulanyi sinaye mukulembeze alayidde lwaleero toyina mukulembeze alayidde lwaleero pulogulamu yange simulina alayidde leero si wuwo simulina nze si wange sibimanyi nze mpulidde bintu wabaddeyo okulayira leero ekololo nenkugamba nze sina mukulembeze wange alayidde leero pulogulamu yesibirina leero tekibaddemu kati bwoba ogenda nga lunaku lwa mukulembeze oguweeyisa otya ngaowooyo alayira essanjibakekiri okumala emyezi ng'esatu nga muteekateeka malayira ga mukulembeze lumwangala kubanga nze nabe basoze bakwata abantu ekiro kiramba abantu basoze mu makomera basoze bakoze deployment ekiro kiramba kidda nekiri mu Uganda buli mpulunge erediyo enafuye nnyo egudde nnyo tekyali amaanyi rediyo egudde nnyo tosobola kuddira CBS baddira omuntu ayabaweereza emyaka gyonna ate ne bamukomyawo nga rediyo kitegeeza bipya abaana balina talanta kati CBS mwagifuula yasozi kadumukasi era CBS yagwadde emirundi 10 CBS yalayisi nnyo kati gwe ku baana abasomya amawulire ku baana b'abantu nga muzasozi kadumukasa alina musheya oba yasinga okusoma amawulire mu Uganda abeerako akola ku byabufuzi ati ebyo byakisirusiru yoba CBS terina njawulo na Mwami Museveni kadumukasa talina sheya mu rediyo eyo abeera ku BBS ku TV byonna byakisirusiru bye bakola ne bamuzanya mu mawulire ng'abaana baweddeyo yabeera palamenti emyaka 10 kakuba ne bakadumukasa tebakyaswala ku myaka gy'olina niwe towumulako naye ate yazalayo ku baana basome kutuukawo abasajja bamululu bali kutattaka kati kadumukasa ku myaka gy'olina kiki kyonyoonya nebakweta ku BBS obadde ofuna emitwalo obadde ofuna $5,500,000 kati ogenze ku mitwalo nosigala nga era ng'okyajja kuga oba emitwe nobuzi bakadumukasa oba bali kutattaka anti ndowooza gye bali kutta kadumukasa si gwosingayo okusoma amawulire mu nsi Mpuuga anaddayo Mengo Kabaka anaddamu n'amuzza sikirabangako mu byafaayo by'Emmengo ye kati ozze eki naye nga ye yaweereza obubaka nabadde mbusomako wano nga yeebaza abalonzi mwebale bannange ate beebaza atya nga bakusuula abantu baffe tebategeera butegeezi beebazako gira emyaka anti bwe butategeera olina kubeebaza nga wawangula kibanga kyobala basiraba mipiira ojajja naga nti abaaseno banne tusambye ne batukubye 2 ate asambye bakukuba 2 temulina kyemukoze kati ebyo byonna Mpuuga nviiri ze zimutawaanya kudayinga era buli ategese ne Thanksgiving misa ekitovu Sports Arena Thanksgiving mass omusajja mukulu takyaswala oyo abiri mu lumongo onoobaayo nze nyinza nabitunulako oyo omusajja mukulu takyaswala asigaza mutwe agayinga nviiri Thanksgiving mass organized by Honorable Masasi Mpuuga Nsamba I can be president Wansiri Kagonja I can be president ate we najagala ayisaamu obuntuntu kati ategese egundi edde okuba endowooza okubeebaza agenda kufumba n'emmere
atayinga enviiri ze nakweyerusa naye empuuga takyalina kipya kyaleeta kyoka mpuuga takyalina polisi n'atuuka n'aboola omuntu kati empuuga ne bwajja ku mukolo gwo gufa nedda waleyamu kati bw'oyinza okutegeka omukolo twogeze amazima noyita mpuuga omugenyi omukulu anze kati sisobolamida kuba si muntu wange katokiraba n'empuuga ne bwajja ku mukolo gufa era abategesi bagamba ne mutusi ne bwajja ku fundraising mutusi abantu bajja kujja empuuga yayiika nze nkubuulira mpuuga ne bwategeka omukolo gwolaba agwetegekera ne gumusala ne gumutuulamu guno ogwali e Masaka yagwetegekera ate ali bbugumu lyali abufuzi ng'abantu buli omu asazeewo yagugabangako nekyetaano etaano okugenda buli ayajjanga etaano etaano nga saazimanya nandigenze naawe oli walayisi bwoti ate nze nandigeze ku etaano yandiwadde agikuusa emirundi nga 15 ogenda ekyo kati mpuuga ne bwokola fundraising tajja ofiiro era abategesi bagamba ne bagawola agambye agala kubeera pulezidenti wa Uganda era azeeyo bwafulumya palamenti addeyo yefumbe bulungi afuuke omukulembeze oyo yagenze wa salaamu kati mpuuga kati noba omuteeka ku lukiiko lw'ekika abantu tebajja kyogamba singa ate musatu aliga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mpuuga ne bwomuteeka ku ngabi kiraani n'ataliko kunga abantu bagende ebuwanda abantu oba balemesezaayo nkubuulira amazima kati mpuuga takyalina kyasobola kukola kati mpuuga ne bwavayo linamanya bizinesi ye eri emutuulamu navo nagikuba obulango nemuziraba kino yapuuga eri emutuulamu naye ng'amasomero gyegali abaana basoma ewa amasomero ge ne wano ku Ggomboloodi waliwo essomero katekiniko kalyawo tokamanyi gatwala bikonwa kati kalyawo gatwala bikonwa manyi mu nsi y'abantu temubulwa balemereddwa kati atwala balemereddwa yeddo ali kusendeze ageze kweriira miliyoni nendera zabaddapuuga tatyasobola ne baba bizinesi najjayo omutwe n'agikubira obulamu bamuwasuula ennumbu zonna weesi kati mpuuga ne bamukola kutya ne bwalanga bizinesi omanyi aganye supermarket abantu ne bagimanya nti ya mpuuga eri emutuulamu tebaddamu oggulawo obusungu abantu bakyabwe nobagwa obuyinanga omuntu abantu leka bamusonyiwa kati mpuuga nze kansuke kuwulira ensi temwagala Besigye tamwagala Ketti agikavuma tayagala mpuuga ate kavuma oyivulu maama n'empuuga oyo fuzi bakwatagala batya bw'omubuuzanga n'omuga mpuuga yakola kavuma ne Ketti kavuma n'empuuga tebakwatagala balikibona embyanya baawo bw'omubuuzanga Ketti ayi Dr. Besigye bagamba Dr. Besigye mu Uganda wano abantu batayagala bali bantu babiri mutayagala Nsibambi mutayagala Nampuuga anti Nsibambi yamukettanga yamubeganga ate Mpuuga era ne yamubega yatondawo okutuwaaka ewamwani Kayihura era Besigye tayagala bantu babiri Besigye ayinza okusonyiwa Museveni naye talisonyiwa Mpuuga na Nsibambi bw'ojja ofuna akadde obuuze Dr. Besigye mwangu nnyo addamu ebibuuzo omuge dokita bantu ki bwe wakyano mu Uganda Dr. Besigye agenda kugamba nakyawa Besigye nakyawa Mpuuga n'ekyawa n'Ensibambi Nsibambi yamutumba Kanooni Kikonyogo yatendewalibwa maama naye bw'embeera Mwami Museveni gy'atadde mu bannayuganda yekwetera okutendewalibwa akamwegatteko obwavu nga butulumye bizinesi zange zisigalewo obwavu nga butulumye omuntu Katonda omutima Katonda yagukuwa gwogansaga ku motoka mpya ate ng'osobola ogivuga kigambo bugambo nti nzi ku sayidi yamu saga ku maka gatemagananga muntu Katonda omutima agugabira bugabizi gugamba nze nga nakedde neŋŋamba kati bannaye nsaze eddiiro ndi wa movement bakwanirizanga bakutwala straight Museveni
nembagamba nenkedde nkooye Museveni Nkooye okwekweka. Nkooye okwekweka banyenkalakasa Museveni enkooye myaka 25 oli mu kuyekera Museveni mu kigambo. Si myaka 25 ndi mu 35 uyagala Museveni aveeko agaanye n'olangira nti bannaye nzikiriza kiganye kambe gatteko ne bakutungira ekisaati ate okuweza kola likooti yago okyambadde ekisaati abaana balina okubavuma abaana bano tebukeera ng'okiyiyeemu ng'ekyansi bambi abaana bano okubavuma basooka ne bakola ekimu nekijja bwekiti owulidde afulanda nafunira obubwa nafunira obubwa waisima lubega afulanda nekyakola kati okwewala ebyo kosigaye kofa obwavu osigaze omwoyo gumu teri ku nsi lwakuba bano ebitiibwa babyonona bampuuga teri ku nsi muntu n'ofiira mu kitiibwa dignity nobufa ng'oli wa kitiibwa oba wampuuga babyonoona ne teri ku nsi n'ofiira mu kitiibwa akasajja ako kafudde ne kafudde n'ekigambo kyako kaganye kati nze nina abaana 3 mu nsi bawala sinako mulenzi naye abaana bange bayinza obutabonaba ate bayinza okuba obulungi nga nze tata waabwe mbadde mubi ebaga tuyambe abaana b'omusajja oyo waliwo abantu muwala mu Uganda abafa ne dignity yadde baali ba gavumenti n'ogamba nti owekiibwa Apollos Bambi ng'olaba nti kituufu musajja asala ekitiibwa kye era nga mugeze ku mazika ga Apollos abantu tubanyawo Sekwayama owa DP yafiira mu accident yafuubira mu bitiibwa Dr. Kawanga Ssemwogere yafiira mu bitiibwa Ali Haji Kyando yafiira mu bitiibwa Sheikh Muzata Badde yafiira mu kitiibwa tugeze kuzika Seeka ne bamujjukira Sheikh Muzata Badde mumujjukira mu bitiibwa teri amujjukira mu bya kisibo kuba tebiriiwo Sipiriyani yafiira mu bitiibwa Nankyama Bishop owenamuŋŋono Orthodox owekiremu yafiira mu bitiibwa ensi paka lweriggwawo ne teri kibi omugenzi mufti Zubairi Kayongo bitiibwa ne Sheikh Ndirango naye kyali kitiibwa Ndirango atagalamu yatagala ne Kayongo yasigaza ekitiibwa Kayongo be bamu basooka n'okutwala obusiraamu e Zanzibar Kayongo Sheikh Kayongo be basooka okutwala obusiraamu e Zanzibar ne Nuhu Mbogo gatezinaleeta bamubajje Nuhu Mbogo bamuwako n'obwakabaka Nabuganda naga njagala busiraamu sirimu layini njagala busiraamu kyovula ne baffe yagenze ne bamulerako n'akola ekyejo Wambogo nalabye ekifaananyi nga bamulezeeko n'amulerako ava mu layini ya Mbogo Mbogo bamu obwakabaka nti gwoddako naga nno baganda bange bafuge sibwagala kwegamba osobola okufa omulamba wegwana ekitiibwa kyagwo tulinaffe mu busiraamu mulaba muyita Sheikh Muhammad Ssemakule Buyenga yali mufuti wa Uganda ng'ajjira mu takisi ne bamugakwata emmotoka n'aga nno obusiraamu tebunakunkakasa nti yali akitingi mufuti yagaana emmotoka y'obwamufuti ng'abeera Buyenga kisangibwa Kibibi ng'atuukata ku Supreme Council aliwo emmotoka emuteeka mu paaka new paaka n'afuna bodaboda paka ku Supreme mufuti owa Uganda Sheikh Muhammad Ssemakula ng'ava Buyenga mu takisi paka mu takisi paaka empya ne bamuga mufuti katufunira emmotoka nti kyali akitingi saaga kono na sente za busiraamu aliwo n'omuzikiti yagutunda atunda ne hijja n'aziguza gavumenti
Kuba kingamba ekyo kyatunda hijja. Olaba abantu abafiiridde mu bitiibwa. Sheikh Muhammad Semakula ebuyenga, Mungu akusaasire, Mungu akuwe buli kirungi kyonna, Mungu akugaziize entaanayo. Bishop Kaggwa, Mungu akugaziize entaanayo, Mungu akusaasire. Bishop Cipriano ulidde gundi Nankyama, Bishop Nankyama Mungu akugaziize entaanayo, Mungu akwongere buli kirungi kyonna kyonna. Jenu Muzata, Mungu akugaziize entaanayo, sigo wali kabode. Mungu entaana ya gigazi. Wafato tuze mu yoko. Ngabo wali kabode, ere entaana yebere kabode. Mungu akunyweze. Mungu akuwe buli kirungi kyonna, Jenu Muzata. Yafana tuze mu yoko. Ate nga yali ku line esobola okubifuna. Kyali kigambo kimu Muzata nzize. Abantu module eyo Kalidinali Nsubuga neta ndo amwego Obote yali alwana ne Museveni. Obote natta buli muntu, abantu bonna baliwo ebiseera badukira mu church erubaga bakadinalizo kali Obote naga kalina kingenda gikumako omuliro nagalyawo nkumineko omuliro. Era mu Kampala wonna abantu badukira lubaga mu church. Kalidinali n'agaana. Obote naga ngenda kikubako komuna enkubirako naga jawonsite n'abantu bange n'abantu bange abaliro tebafana ba twaga Kalidinali Nsubuga olina lukolongo weebase bakateyamba. Mungu akusaasire, Mungu akugaziize entaana. kale mulimu n'abaliwo essaawa zino era omulaba nti nno yadde owa gavumenti baswa gavumenti naye ng'asigaza omwoyo gwe nga tagenda fuwa nga taba nga fudu soja. Kati nsibangi ayinza okufa abantu nebamusomere lwaffe gye tusomye. Salati janaza oba edduwa yonna koze eri erasola yakumuziika kyoga nsibali tasobola kufuna dduwa. Nze nemulenye sigibeeramu ate mubajje naye sigibeeramu okujjako ebisulu bye. Kati nze nyinza okubeera mu sanaati gyeneza ya mubajje omubbi gwe mmanyi ate Bishop Kazimba Archbishop naye sigibeeramu netafuna dduwa ate Pasa Bujingo kati nyumba yakyo oyo mufere oyo mufere tono nabuddebo era mbaga Mungu mulamuze bukambwe nti omuddu obuuyaze ne mulamuze bukambwe ate Munyagwa naye sibeera naye ekyo kikabbira ekyo nakyo kigira n'okukabineeti baginamuwa bakirimbye nti bakiwa bwa prime minister kuno kuwandawanda ukabadde awanda bakirimbye nti bakiwa bwa prime minister naye gavumenti esobola kuwaka Munyagwa prime minister. Gavumenti mambe bali abasamaavu nnyo okutuuka ku ekyo bajjamu obwa minisita naye nga si bwa prime minister. bagenda muwa Munyagwa ku lisiti kwali ng'ate yavuganya omusajja Munyagwa ku lisiti ya bwa minisita kwali bamulimbye ennaku zino yabadde bamubba nti ajjanga prime minister yasikidde Nabbanja naye bayinza okuwa prime minister nga tomanyi gavumenti wadde kuna mirimu gyayo. Prime minister yabeera akulira bizinesi za gavumenti anaakulira byabadde tategeera ebitambula abadde abavuga bakuyigira ate abadde abavuganya misana ekiro abadde akola nabo nga yabavuganyiza ne mukalwaka obukulembeze anti baatumye mutune yabadde ku mulimu yabadde ku mulimu Munyagwa abadde ku mulimu Munyagwa abadde ku mulimu naye wangamba buli omu yali buli yavuganya Museveni yali ku mulimu ani yali ku byaddala Kyagulanyi yekka abasigadde omunaana baali ku mulimu abereefu disi eyange baali ku mulimu Kozefu disi mwalina munandala enandala naye yali ku mulimu anti nandala ekyamukunanya bambi baali bamusuubiza obwa gavana banka gavana banka kyekyamukunanya ne batabumuwa. Manyi wano abantu abasoma ebyenfuna Muwanga Kivumbi n'Enandala babitegeera nnyo ne Katuntu looya n'ebyenfuna bitegeera mbadde yatesemanyide mu mateeka n'ebyenfuna bitegeera
nanda teba walaba nga balese Dr. Mike Atingo nga akamvuga Nandala ali ku show deal kati mu cabinet mwali Nandala sinaga bate bagenda kumusiima yechi yakola okuvuganya bazi babasasula ne Nandala bayinza omuwa Nandala ayinza okujja mu cabinet ne babasasula tekeba bakyagala ne bino mu ebiri ogenda kulaba cabinet eno ogenda kaba ku mutwe atugirinde takyawezaayo exhibit kubanga tencha okulayira kw'ababaka nogenda kulaba cabinet ogenda kukwata ku mutwe n'empuga giramko mpuga ono wafe omusana mu cabinet mwali mu ministry ki gwe mwali ogenda mulaba kozi nga bakigatugana lisiti gye bampadde gye bakusomola ndirina nga mpuga mwali empuga mwali Museveni ngaba yesembereza nnyo amayaayi mpuga mwali Munyagwa mwali Nandala mwali Ensibambi mwali naye ngaba yesembereza nnyo amayaayi bwaki agenda kufa ne basoliga oladdangama ne Bebekulu mwali ateri naawe maama teri naawe Bebekulu mwali taliiyo naawe bagenda abavubuka wali balamu teriiyo naawe balamu bamuzzaako mbu pulezidenti ayagala kusasula famire ya Bidandi taliiyo Bebekulu naawe Bebekulu ne bamuwa obwaminisita agira mwanda paati essanyu liyinza omutta najja mwanda paati Bebekulu yaganda okukola nze nkya n'abaana be yozinabyo omwana we nga Faluku suppose amusaaziza nenga yebaneekalira muyimbi oyo n'omusajja mukulu oyo n'okuzaala yazaala Bebekulu ali mubazzukulu Bebekulu mukulu Bebekulu ana mu 8 Bebekulu ali mu 67 65 Bebekulu ali byakanoza nga ana mu 8 Bebekulu mukulu Bebekulu mukulu naye mbu pulezidenti ayagala kusanyusa famire ya Bidandi ate Bebekulu famire ya Bidandi anti mutani wa Jabe ani akulimba Bebekulu bakoza mukuze balonda mulonde sweet children Taba abaana ba Bidandi babitiibwa nnyo bazanga mbu bamanyi babuvunaanyizibwa nnyo bagezi nnyo teri omwana wa Bidandi musiru simbe bali mu government bali bweru yabajjawo wano Bidandi abaana be babeeyi babuvunaanyizibwa nnyo bakugu nnyo Bebekulu bakoze mukoze naawe sikikidwe namuwa n'erinnya Sali kati ffe eka twakuzaawo abasajja bana netubasiramula nopasiramula nekyoga abaganda baffe Banyolo jjajja yabayitanga Banyolo Abanyolo so Isma embeera bwetyo bweri okulayira kuwedde Museveni akakasiza nga bagenda okutuwa protection era eno kisanja bakitambuliza kuki protecting the gains ebyo byebasobodde okukola bagenda kubikuuma simanyi oba gwolinamu byogenda okukuuma sirinamu era saagala nkuumi era pulezidenti akuumye andi pulezidenti okukuumira kwe kuwa security ate agimpeerawa eriyo gavumenti esinze kutta bantu nga yiye ekiro nno katanguba omusirikale omusirikale yazze tufunyemu obuzibu awo twakuttwamu emubbi yazzaawo nabba essimu tumuleetinga olunaku olunana paka twamukutte ekiro tumuleeta omusirikale obatutuuseeko bwati yatusabiddewo sente z'amafuta mwamutwale ku poliisi nemubuuza gwe ssemu ffe tusibe tuleekinga omwantu ono okuva kumakya kuwakatuka twagaliyo sente z'amafuta ate piki nemugamba eza poliisi zetwagula ziriwa eza poliisi ziriwa netudda mukwegugu nemugamba gwe motokayo naba nti nadde nenzijjayo muluka muvuge nekozesa eno nzize mundese nzizye wano ate kati ebitubi nemugamba kadoma yafande
leo ku polisi kakusanga hiyo aisha namukoze musibe ne mutusa nange ne samuto kwa polisi yangu ne mukwa awo wamma muri ba polisi mulese mukala polisi endala yabidwa adaya manyage na ku kati yo sekiti je batu kamu kwa Uganda kano gavumenti ya Museveni esenya abantu mu bugenderevu n'obutali bugenderevu ne wantu tuli kubwani kati Katonda yakuuma buli kintu kiri ku bwakyo ebintu bya bbeeyi enguudo mbi ebyenjigiriza bifo okulembeze bufu bw'olaba ebizibu biri mu Uganda abaana bakafeero aba Mutaasa Kafeero basaana bafugene eggwanga ne mugenda mu Bank of Uganda. Bank of Uganda erina kamera 138. Bank of Uganda erina kamera 138. Erina n'abasirikale abasulawo abagikuuma 138. Namwe ne muggyemu kompyuta nga kamera 138 tezibalabye nga n'abasirikale 138 tebabalabye. Musaana n'okufuga ggwanga. Bagezi nnyo. Abaana ba Mutaasa batendereza. Batendereza bagezi nnyo. Era nze ndi kimu baana ba Mutaasa. Naye mubbi kyapa mu bbanga awo n'atunda ku Mutaasa. N'atunda ku Mutaasa. Nabo ne batulaba batenderanga awo. Mama za bana ba Mutaasa bamaanyi nnyo. Ekyasobola okunuma ku sito gira kubba business kubba sente ku masimu g'abaana. Alowooza baali mu kikwekweto kiri awo baali mu kubba nabo. Baali mu kubba oyinza okubba ku banka n'otunda ku Mutaasa. Ye mwana ki omugezi oyo muzibu? Bank of Uganda kikyalitumye Bank of Uganda. Ndasinga kamera 138 zona nesitamulaba. N'abasirikale 138 abasulawo n'abasibo ne batamulaba. Abo abaana bagezi nnyo era abo abaana ba Mutaasa mbadde mbasaba. Bagideko enkufu. Bajje beesiga okuba pulezidenti. Mujja kubalooda. Bagezi bazibu. So tuwunzike. President Museveni amaze okulayira. Kyagulanyi kati akomewo. Nga tokola kuwede era kyamwinako embeera Kyagulanyi waddira wano mufu waddira wano mufu Kyagulanyi njagala tu mu Uganda ngazenga pulezidenti anawamba ali bweru ajja kuwamba badde manyi olina kuba munda oba aliwe kyekyakozeseza security eyo ey'amaanyi bwekyo bwe tebategedde nti ali bweru ne bateekeo n'ab'omu bbanga ne bateekeo n'ab'omu bbanga omanyi sente ziise olwaleero omanyi sente ziise okuva batandika okutegeka emikolo egyo sente zibasaasaanyiza mu kulayira zijjanjaba Bannayuganda emyaka 10 zizimba eddwaliro lya kansa emulago zizimba amalwaliro 100 mu ggwanga lyonna kati obubbi obubadde awo buli gwe babaddewo ka department ya biddomu Gomanyi sente zibayinoonye okuba bateeka okulayira. Lwaki mwaziza okulayira mu abapolisi ne babayise ne Ssenyonyi tabaddeyo ate ku bayise tebeeyebaddewo n'akazi. Kati gwoga Ssenyonyi yali agudde ku ddala. Oba obulamu omwabamu bwaweewo. Abagenzeyo bazoliga. Bazoliga. Ani nani agenzeeyo? Nabesibambi ku balala. Kati Nsibambi ategeera nnyo. Nsibambi kasirusiru. Kazoliga. Abefudisi bonna sirabye eno. Mpozi abanaddiini. Gonyirozo yasuzeeyo teyanabina kunaaba. Mubajja ate kukuba nga teyanabina. Mubajja se bwe babadde wali eri. Mubajja ate kukuba nga teyanabye. Kati yesadde na kusaala. Mubajja ne Bujingo. Bajja Mujingo babaddeyo Kayanja ono Kazimba Mugalu Serwadda. Oyo Kazimba alabika teyanabye naye kunaaba. Kazimba w'Ennamirembe. Oyo teyanabye. Alabika Kayemba atuke. Kazimba atuke kolona kungasatu abadde asuka kolona. Ngayetegekera omukolo. Kazimba oba bwavu. Yate mwako kyo musajja kunyanga gy'akyala gy'alina owa sente akyazaakaza kyekenisa emulabirira. Omuloka avuga yakaniza Yesu badde nsaba abaprotestant mutuyambe mumukyuse. Ayo kati alina kuwummula kitaabe. Ajja kwonoona. Alina kulinda emyaka giggweeyo. Oba bawona ku 65. Ajja kwonoona nnyo. Era kyamayi tasutali wala najjoza. Ajja kwonoona nnyo. Tubali kusaba abaprotestant. Kati bo be bakyali mulamu. Ne bwe bajjako jjoko yamala kutagala.
bamukwata n'akawala kawala bamukola mukalevulandi ate nga yabagatta ate n'amweriira n'atagala nekanisa ina mirembe ejjudde bizibu akolerere bange eyerubaga juzi waline wali emisa Dr. Besigye nebakiyimiriza aberubaga nabawagira bakagwa mu kyekango kya Sipiriyano ate muzeeko ekyalwanga ekyasemwogerere aberubaga nabawagira nali ttimu omuzira tabeera mu ntaana abeera mulamu aberubaga bakagwa ku kyekango oli ate muddemwekira wamma mu aberubaga nali ttimu yammwe nabawagira okuyimiriza mu misa nabawagira n'emirundi 10 mubajje be basuzeeyo mubajje teyanabinakunaba kati mubajje n'okusaala teyasadde swala zonna zamuyiseeko bugingo be basuzeeyo nayeteyanaabi agenda kunaaba madda baladiri abasinga basuzeeyo busuzi tebasuzeeyo bamaze ennaku nga 3 beteekera okulayira era wali nabo bamali batuuse ebizibu byabwe mukanga enkadde omulala tasaba nga mwali Museveni ekawempe engatto ani ono kyali kisiraamu kiyimaamu maamu waliwo kayimamu kemumanyi mukawempe mukamusaba simanyi owekitiibwa nandibadde nzija okulaba naye ndowooza gonama wakolabaga bodaboda enkubi empulire egenda kumalawo senga yakakuba nekatta gundi simulabyeyo wabasodokisi muzeeyi simulabyeyo asindise namuntu sirabyeyo recognition ekirevu tekibula nandibadde ndaba ekirevu kirabye ekirevu sagana bitulula bikuze mmeme sagana bitulula era okumakya sinateekako tv sagabe omanyize banyeze nakola kirala nze nebikuba ku simu kuno kati nga nze nyiza okubikola bebekulu nayesobako okyayogera talina katonda yamunyeza bebekulu nga nze osanga mbikola bebekulu tomulaba ababodaboda bano abangi bebasombye bambaza yero ne t-shirt bebaba ne element nga bagenda ekolo bamafuta baganywawo bembeera tebayitamu gyetulimu tali wa bodaboda ategeera mpewo yabayitamu nnyo era nze nagamba ne bawala bange nebwembangafu londeteranga omusajja nti wa bodaboda tali wa bodaboda ategeera babaddeawo nga bayisa ebivulu bagenda werekera muzeeyi kati abalaba abo enkya bodaboda zigenda okukwatibwa byonna biwedde okulayira kuwedde tebitegere ebyo biweewo enkya bodaboda zigenda okukwatibwa kalindoza bagenda kutereeza webagenda ozikwata alanago basaba ebitasoboka pamiti simanyi biki ebyo biweewe saagala abasuubuzi nabo bakibaddemu abomu Kampala ndalebyeko bano abakabanda kabanda zolo naawe kabanda nemuntu kabanda weewe nagamba weewe butalina wadde n'omudaala mu kibuga awo zolo ne bwaba tulaba era nabuuza n'abasuubuzi abakulembera kabanda mulabi awedde emirimu kabanda mulabi zolo awedde emirimu yatondawo akabiina ake kakulembera talina na mulimu bakaita futa talina na mulimu gyopolisi kabanda mulabi awedde omirimu kizolozolo kiri awo wawula ndi Museveni anabeera ekkololo ng'abuukira ekigwa mugu ng'abuukira omwajja kubeera mu toilet recording ye buli ekigwa mu ggwanga najja n'agwako eddala talina wadde capital wa miliyoni si musuubuzi naawe yali kadeyideyi era ekyamuleeta omugagga Nabukeera agaana okusasula leeti kati Nabukeera avaako leeti amuwa ennyumba agigaaniddemu agaana okusasula leeti yali mu kizimbe kya Nabukeera gyamufulumya awo yava n'atandika n'awabira Nabukeera kati awo najja kyafuusa ow'amaanyi nga obadde mulyazaamaanyi omukazi yazimba kizimbe kyokufuna ssente ng'okimaziko mwaka mulamba tusasula aganye okusasula talemedde mu dduuka n'abantu balina mu dduuka mu kibuga yali apangisa wa Nabukeera n'amala omwaka mulamba tasasula Nabukeera nagamba omusajja lemeddemu sina bwe muyita
omwaka mulamba tasasula ate aganye okujjamu ebintu wali muganzi we tasoba naawe nabukeera ku bulungi bwalina ayinza okwagala oyo sikulaapu nabukeera ago naye ku bulungi bwalina ayinza okwagala sikulaapu ayinza okwagala weewe nabukeera asula lumbujja nabukeera atunulanga muntu nabukeera naawe omutunulako you get to stimulate omugaga nabukeera you get what to stimulate nabukeera alabika bulungi nnyo nabukeera wakabi nnyo nabukeera si ye maama w'omukozi bayita mawanda ki alina mutawanda bayita mawanda simanyi baanabe alina mutawanda bayita mawanda simanyi baanabe naye nze manyi asula lumbujja opposite w'ofiisi zaffe ezannabugabo akudiri kisoboka naye mukazi mubanagavu nabukeera omutunulako you get stimulate kaki kabanda lwakyali kimwesibyemu mune kumanyiira kati kabanda atunulanga emmere teyidde owulidde oyinza okwesimba mu nabukeera nanga emmere yamuogo esigaddewo nabukeera mugagga nabukeera mulungi nabukeera bwe kibi kyonna katonda akimuwa bwomutunako akola otya you get stimulate you stimulate yourself ng'olabye ku mugagga nabukeera tukutumiddeko maama nabukeera yonna gy'oli my sister oza abawangabi nabukeera my sister kati gwe tosobola kugetinga stimulate olabiramu nnyo akola ebintu my sister nkutumiddeko nnyo nabukeera omugagga w'ekibuga naye abo mwere engalo simutuukirirangako omusembereranga sina simu ye simutuukirirangako simumanyi mulaba bulabi mu bifaananyi my sister nyoonyako ndikulabawo nesikuinaako oluganda okujjako era mba nkusemberedde kuba kukutikkula naye nze luseke my sister nyoonyako ndi bulathawo tweddira gumu naye simanyi simu ye simutuukirirangako mulaba bulabi naye nkwagala nnyo my sister omugagga nabukeera sikwagala lwa bugagga nkwagala lwa muziro gwange mujjukira mawulire kabanda ga mulemezaamu kabanda muyaaya afere gadduse mu kooti biki bagadde simanyi edduuka lyange nali nze uganda erina obuzibu kati omuntu omulyaza amaanyi ajja abakulembere muliwa tabalyaza amaanyi obulyaza amaanyi bubi fene mu busiraamu tetuzika muntu gwe tubanja obusiraamu tebukkiriza kuzika muntu gwe tubanja era imaamu abonaga nti buli alina ebbanja ku mugenzi amusonyiwe oba tulisonde awo nemusalawo siraamu birina ebintu byebagonza tebagala liba tebagala magoba musiraamu imaamu abonalange bannange tugenda okusala eswala esembayo alina ebbanja ku mugenzi ajje tulimusasule oba musonyiwe tetuzika muntu gwe babanja ne kati oyo kabanda yayazio ku mukazi yakera kuzimba bizimbe ebirimu akasente tulina bwomuyita ne nabukeera alina ebizibu wadde mugagga naye abanko n'ebibi nabukeera alina famire ye wadde mugagga mune nga yesimba mu nabukeera muyaaya ali awo zolozolo muntu wakutema bigambo abuukira kino nga weya bwabeera agenda konkona ofiisi ku ofiisi kajuza onamuwulira awaayiriza iddi wa kampala iddi wa kampala nogomanyira ngajja kulemya ekibuga mukazi yeetengeredde nga bamukwasa ofiisi lodi meya amukwasa amagandula zahara loyirika amukwasa amagandula kati yenanyi ekibuga yenanyi ekibuga agamba ti ajati sharifu buzeki ajati bambi tukutumiddeko ajati tukwagala nnyo kibuga kivuge ajati tukwebaza emirimu gyokola ate ajati nkwebazaako kimu kwagala busiraamu taitwakuswala ezo nazza ndowooza naawe kati bateekawo okusala era yagulirawo tenti kwaye idi omusiraamu yakabaawoko yagulirawo tenti taitwakusola ajati njagala mungu akunyweza lodi meya emyaka gyabadde awo tataddeyo wakusaalira myaka 15 ekyo tukireke ajati nsaba mungu akunyweze mu busiraamu mungu akumire mu busiraamu ate era bw'abanga akujjululire mu busiraamu abalabe be abamukubire edduwa ya hajati sharifa buzeki nsaba mungu akuttire mu busiraamu
nsaba Mungu akuwangalize mu busiraamu, nsaba Mungu akuumire mu busiraamu, ate nsaba Mungu wabanga akujjulire mu busiraamu. Ne weebale nnyo, weebalire ddala n'okulaga obusiraamu bwo. Takweka busiraamu ate tayitwako sola. Yataddewo n'omuzikiti ku sitewoolo. Tayitwako sola. Twagala Mungu akuumire mu busiraamu, Mungu akunywereze mu busiraamu, Mungu akugaggawalize mu busiraamu, ate ne Mungu ne bwabanga akujjulula Hajjati Sharifa akujjulule mu busiraamu, ate akujjulire ku kigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Hajjati tukutumidde agamba ki director wa St. Charles wanga bali mu holiday kati? Bali mu holiday netujja muyiggako gyali lwakuba ababbize nyati yakulira education mu Lubaga. Atambula wano nawali kati andi kuwandika abayizi kwazibwa bane tuwandiika ku St. Charles Lwanga tuwandiika abayizi kuva ku makya bakawungezi abana bali mu holiday byesomero bane abayizi tubaagala, abayizi tukyabeetaaga mu bungi. Ate awalede parents eluweero naye tukyawandiika. Awalede parents Nursery and Primary School bambi tukyawandiika abayizi yatubeetaaga mu bungi, tubaagala mu bungi, bajje baleete abaana bane muleete abaana muwawale endabirira n'endya nnungi omumbejja Katale n'ambakire gyali leeta n'omwana wange mutamu ejja ajja kutwalayo ng'atwalayo omwana anatwaniriza ajja twaniriza ayaniriza mune tutegekere tuli b'amaanyi tetuli balayisi. Enanansi tuzaagala butu twagala ekomo n'ensawo zijje nga zijjudde. Kale omumbejja tukutumidde nnyo kansubire nti oli bulungi. Abaana bonna mubatwale mu Howard Parents Nursery and Primary School Luweero, essomero mu Trading Center Luweero. Kale Dr. Ssenjobe wa People Organic Mengo ali naye akutumiddeko nyagamba kwe n'atawanyizibwa n'ebirwadde eby'omubiri eby'omunda ne kungulu kyagenda kugenza omukubi ku namba simu eyo ogendeyo osobola okuba ng'ofuna obujjanjabi mu mbeera yo nayo noleme kubeera ng'osumbuyibwa ebintu ebyo ebisumba omubiri buli kaseera olumizibwa, buli kaseera otwabula olumizibwa mu lubuto, olumizibwa mu byenda, olumizibwa emabega ebina constipation ajja kuba nga akujjanjaba, olumizibwa mu bulago mu notenswali tizikukwata zakulemeramu, towulira amatuuko gajjamu ebintuntu, owulira gawaawaala n'ebiringa ebyo, weerumikalumika buli kaseera, olina pressure, olina ulcers, Dr. Ssenjobe ajja kuba nga akujjanjaba okukubira ku namba z'essimu ezo noba n'ogenda aliko Emengo ku Beaver House opposite Masengero oluguudo lwaleta hamu Kasalo niwona oba ogezaawo ojja kubanga ate osobola okumufuna bulungi nnyo ddala. Ate wali ku Dream Restaurant wandegeya wa Namubiru ojja kubanga olyawo ekyemisana n'ekyeggulo ekyenkya na buli kimu gendawo olye okute togamba mbu ate emmere embuzi ate bannange nze ndyewa wali ku Dream emmere ebeerawo ekyenkya n'ekyeggulo na buli kimu ate ne kadelivery bakakolera ddala bulungi nnyo kubanga okaagadde so tonoonya n'ogamba kansulenjere wakulya wambuza kuba bukubi kasimu ako bakolere kadelivery mu mbeera efaanaganako bwetyo okukiriza tubasibula wano olwaleero ababadde mumalayira mwebale mukuligireeyo ddala naye mujja kiwulira kozi bane Dr. Sarah bakulira ebyobuyonjo mu Kampala yataddewo ekitongole kikuyigiriza toyokya kasasiro bane okwokya kasasiro musango kikuŋŋaanya kasasiro kimutereka yekka avunda yekka sikulapu yekka tujja kibunya Kampala yonna n'ekikulirwa Dr. Sarah Zalwamu ono w'ebyobulamu mu Kesisi akulira ebyobulamu mu Kesisi. Dr. Sarah tukwagala nnyo tukwebaza emirimu gy'okola ndi wa Kampala Hajjati Sharifa abasiima nnyo. mbadde ndi